Ensangi zino ekiri ku mimwa gy'abantu ky'ekyokukebera endaga butonde oba DNA kyokka ng'ekisinza okukwata abantu omubabiro ky'ekyokukebera obuzadde naddala abasajja abaagala okukakasa obuzaale bw'abaana be bakuza. Dr. David Enoch Kawalya ng'akola n'ekkeberero lya St. Laboratories agamba nti ensonga eno tesaana kupapirwa kubanga etambulira ku ssayansi ow'ekikugu eyeetaaga okuwa obudde n'okukwatibwa mu ngeri y'obwegendereza. Processes nyingi za lusayansa mulimu process ey'okujja DNA ono mu busawo bwayo, mulimu process ey'okugyeyongera okugyongera obungi kye tuyita PCR, then tubeeramu ne process y'okusoma ennyukuta eziri mu DNA ono kye tuyita sequencing. Then we tumala okuggyamu ennyukuta zino tuziteeka mu computer ate computer n'ezigattagatta n'ezibalaabala kye tuyita bioinformatics. Dr. Kawalya asabye abantu okwewala okukozesa ebitundu by'omubiri ebizibu okulaga endaga butonde okuli enviiri, enjala n'ebirala, wabula bakozesa omusaayi kubanga guno gulaga bulungi obubonero obubiri obwawula buli muntu ku balala nga buno buggyibwa ku bazadde bombi. Naye lwaki twagala omusaayi okusinga ebitundu ebirala eby'omubiri? Nti nno bwe tubeera tujja DNA eno mu butafaali buno, waliwo ebintu bye tukola mu laboratory oluusi ebibeera ebizibu ng'okozesezza tugambe enjala oba enviiri, ate nga kyandibadde kyangu nga tukozesezza musaayi. Mu kukebera endaga luse oba endaga butonde, ssayansi alaga nti eri abagala okukebera abaana abalenzi be basinga obwangu okwawukana ku bawala kubanga bano balimu ebirungo by'obutonde eby'ekisajja bye bagabana okuva ku bakitaabwe. Waliwo obubonero obutambulira mu basajja bokka, so oluusi omwana omulenzi kibeera kyangu nnyo okugamba nti nno wa luganda ku musajja omulala okusinga tugambe omwana ow'obuwala, kubanga waliwo obubonero buli nga bwo butambulira mu balenzi bokka era abalenzi bonna mu famire babeera balina obubonero obwo. Kyokka abakikola omusawo abasabye okukozesa abazadde bombi wabula nga walina okusooka okubaawo okukkaanya naddala okuva eri maama. Tubeetaagisa okutuwa omusaayi, okutuwa sample ey'omusaayi. Tujja sample ku eyandibadde taata, then tujja sample ku eyandibadde omwana. Ebiseera ebisinga tubeera twetaaga ne maama okubeera nga yakkiriza ekintu kino okubaawo, okukebezebwa kuno okubaawo. Okukebera endaga luse abakugu bagamba tekukoma ku kukebera buzadde bwokka wabula n'okukebera abooluganda oba okukuŋŋaanya ebikwata ku luse lw'abantu ab'omusaayi ogumu okugeza okumanya endwadde ezibasumbuwa mu ngeri ey'ensikirano. Okukebera endaga butonde kwa mugaso nnyo ng'okusinziira ku ssayansi kusobola bulungi okuzuula abooluganda lw'omuntu ayidde n'afuuka ebisiriiza oba afudde mu nfa ey'okusesebbuka, nga kino tekikomaawo kyeyongerayo ne ku oyo aba yaziikibwa edda. Tuyinza okukozesa byonna ebisigaddewo tugambe obutundu bw'amagumba kubanga amagumba ge gasembayo n'amannyo bwe gabeera nga at least alina kyaleseeyo. Naye njagala tumanye nti nno bwe tuba tutestinga ebintu bino tusinziira nti nno oli DNA ali mu bintu bino akyali mulamba oba at least akyalimu newandibadde nga wa bitundu. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.